Okay, muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Nkukowoola nti ngoberera ku Facebook, YouTube ne TikTok. Eyo yonna tukolera emirimu gyaffe. Amanya Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst genkozesa. Subscribing, following gwe eyeetaaga ennyimba, ebyafaayo n'ebintu ebirala ebya Kadongo Kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Blast Stage. Nobanga obifuna oluyimba nduterako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 singa oba wesitudde nojja ku WhatsApp nduterako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. naye nga siri monopoly, osobola ogezaako ewalala kati olwo luba lukubuze ojja nompa ssente ezo zenjagala. Abantu bange twayingidde omwaka omupya 2025. Happy New Year to you all. Mwebale kubanga mungoberera emyaka nontwaliriza okuva 2016 nga mbaweereza n'okutuusa leero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abagamba nti Muzungu David simuvaako, kosa n'abo abagamba nti Muzungu David wakawe wambwa ate nga basigala bamugoberera. Nammwe mbebaza nti munnaye mwebale, mwe abatuwa amaanyi okubeera nga tukola bino enkya n'eggulo. Olunaku lw'eggulo twayingidde omwaka 2025 era kyemanyi okuyingira omwaka ogwo kyaseseetuddeko ku bintu ebirala by'obadde nabyo. Oba obadde ng'olina 3 munnange kati oyongeddeko 31. Gwe oba ng'obadde okyagamba nkyalinda sinaba kwetuuka, munnange ziizo zitandise okubeera nga zikola ki, emyaka zikuddukako. Kale lowooza nnyo omwaka guno ogulowooza gukolamu ki, naye mu kyonna gwe kyogulowoozaamu nkwagaliza birungi byereere byoba ogufunamu. Nfumiitiriza omwaka ogwo wayingira na resolutions ki, wayagala bufumbo, wayagala kutandika bizinesi, wayagala kuzimba, wayagala ki, wabikola? Kale oba tewabikola, nsaba guno keerako nga bukyali. Omwaka waguyingiriddewa? Wabadde mu kkanisa, ettendo walikubiddewa? Wabadde eno mu baganda baffe obuwangwa n'ennono? Wabadde mu bikujjuko wa mu lubiri? Awo wona we wabadde we waguyitiddemu? Tusaba birungi byereere mu mwaka guno. Omwaka 2025 mukyala Jalia Zawedde nanfuka okuva e New York nkuweereza programu eno nti munnange weebale nnyo, weebalire ddala okubanga ongoberera. Mukyala Jalia nanfuka Zawedde y'omu ku bantu abagoberedde Muzungu David okumala akabanga, ate nga takomaawo asupplementinga n'okusupplementinga kw'ebyo ebiba byogeddwa, kubanga ye mukyala atwalirizaako ku myaka music w'6-7-8 akugamba yasinga okumuwoomera, era naddala music w'okumayinja amutegeera bulungi, ate we tutuuka ku tapes awo gujja bagira. Kale munnange nkuweereza programu eno nti weebale nnyo, weebalire ddala okubeera nga obuwangwa munnange otambula nabwo. Waŋŋamba nti otuuza abaana bo n'obagamba ono music we waffe. Kale ekyo kirungi. Nammwe baganda baffe eyo yonna gye muli, mbasaba nti tukole ekyo. Mwami Lule Sebunza awe Massachusetts, munnange weebale nnyo, weebalire ddala okubanga oyagala Kadongo Kamu n'ebyo byonna by'okolera Kadongo Kamu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mwami Mubiru Kikaya College and Vocational School, oyo omwami nja mwogerako mu maaso awo. Mwami Kanakulyawo Malu Serunkuma Angelo ab'emboozi ya Kadongo Kamu Development, emboozi ya Kadongo Kamu main platform ne tuzimbe ebijja nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nammwe emikwano gyange abambeereddewo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo muganda wange Sematimba Regan, oli otya? Sematimba tetukwatagana nnyo, kiri awo ne Nansubuga Diana olw'okuba munnaye tulina ebitwawula. Nansubuga wa Bulu Chelsea, Sematimba Regan tujja terera FC Man U, ate nze munnange ndi wa Arsenal, ffe tusabula. Kale bwe tutyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kanakulya ye wa Liverpool, of course abeerawo nanjiikiriza, naye tujja kwegwako. Kale omwaka 2025 gutegeeza ki gye tuli naddala ffe eri ekisaawe kya Kadongo Kamu? Tugenda kubeera mu mwaka ogw'okubeera nga tusuusuuta abantu, gwa kusuusuuta bantu, mwaka gwa kusibwa, mwaka gwa ntalo, mwaka gwa bukyayi, kubanga tugenda kuyingira ebyobufuzi era abayimbi bangi. Kati kyemanyi batandise okwekwata, nze agenda okuyimbira oyo, nze agenda okuyimbira oli, nze agenda. Tekugenda kubeeramu nnyo kyamaanyi mu music
kubanga ennyimba bagenda kubeera mu studio era ba producer bagenda zifuna abazi video bazifune nga basuusuuta abo abaagala okubeera nga bafuna ebifo ebyenjawulo ku mitendera egy'enjawulo. Kale abayimbi muteekemu obwongo bungi, muyimbe ebintu ebigasa ensi ng'oba oli awo luyinza okubeera nga lusigala nga lukola ki nga lukubwa. Waliwo oluyimba lwa Haji Nasa Ntegese Bagala olwamuyimbirwa mu 98 lwayimbibwa Kizito Zaabuga. Ekyamazima nsobola n'odduwuliriza kati naye nga lwali lwa campaign. So namwe abayimbi wentyo wembagamba. Onako olwaleero mbagamba gwe eyeetaaga okubeera ng'ofacilitatinga ku bintu bino byenkola ntuukirira nsangibwa Kasubi ku basooka kwavula stage tukole. Ekyamazima neetaaga data neetaaga okubeera nga nkyusa mu mpeereza gye mbadde mpeerezaamu nti nga nkola ebintu bino mbikolera ku nkola videos ngende nkolenga zi interviews. Ekyamazima bakadde baffe bagenda batuggwako, abamu amaanyi gagenda gabaggwamu. Tulina okukuŋŋaanya ebintu bino tubiteeke awantu awamu tubyapulodingira abantu. Emigi gyegijja girirabiraawo nti mu budde buno omuntu gundi yaliwo era ng'amulaba nga yeeyogerera. Okusinga ffe bwe tunaavaayo ate tugezeeko okuwandiika oba oliawo ebitatuuka bulungi. Naye ekigambo kya data kyo ekyamazima kyentwalaganya kubanga nze ayiya wandiika obakola oti buli kimu ne kisigala ku nze. So omuzira kisa yenna. Era wano neebaza mukyala Juliet Zawedde okugamba nti muzungu njagala mbeereko ne kye nsobola okukolera kirungi. Mwami Kanaakulya Umaru weebale nnyo. Mwami Makumbi Lamanzaani muto wange naye tayagala kikkiriza era ekyo kigenda muyombya. Kale Mwami Makumbi Lamanzaani awe Dubai weebale nnyo, weebalire ddala. Mwami Mubiru Charles Kikaya College School ne Kikaya Vocational mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga muyimirira nange buli mukadde yeekolera. Music Analyst Muzeeyi Kabyanzo mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mutegeera amakulu ga Muzungu David. Naye nga mu kyo Muzeeyi Celeste Kasule naawe nkulengera twetaaga ku facilitation oyena oba kitongole jangu olangire ku page eno. Omwaka 2025 gutegeeza ki eri Kadongo Kamu waffe? Omwaka 2025 gye emyaka 68 bukyanga Kadongo Kamu atandikawo. Emyaka 68 kubanga Kadongo Kamu yatandika 1957 nga jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka amaze okufulumya oluyimba lwe olwasooka Namwama Nkunku ne omukazi Malaya talina mukwano 1957. Naye nga mu 1955 Eri Shama Wamala oba Eri Wamala yali afulumiza oluyimba lwe Nabutono. Eri Shama Wamala kyenategeerako nti lwaki tebamutwala nga nsonga oba okubeera jjajja w'abayimbi nti ye bw'amala okufulumya Nabutono ng'aze ne sitayiro ye ba Christopher Ntegese Badduka bajja mu 57 wajja mu 57 Eri Wamala yavaawo n'agenda e Kenya awo we yava nga atandise ebbandi ayize ebivuga ebirala n'agenda e Cardiff School of Journalism gye yabangukira journalism oba ebyamawulire. Olwo n'agattako n'okubeera nga ne music ate yayongerako. Kati agenda okudda wano nga sitayiro y'okuyimba yakola ki yakyuka ng'ayimba kikula kya bandi. Bw'atyo ye jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka yasigalawo mu kisaawe ng'ayimba Kadongo Kamu era mu mwaka gwa 1972 wafunira ekitiibwa ekyo ekya jjajja w'abayimbi. Wadde yafa 1997 Desemba nga 15 ate mutabanyi we Fred Seremba Kasolo yamusikira era kati gwe tulinanga jjajja w'abayimbi kati tata w'abayimbi n'aba Muzeeyi Matiya Luyima Sepiria n'oweewe maama oba maama w'abayimbi Sauda Batenda Nakakaawa awo betulina. Kale emyaka 68 Kadongo Kamu ng'atandikibwawo yatandikibwa 1957 ne jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka. Bo lwaki bagamba nti ye yasigala mu jjena okumala ebbanga ery'obulamu bwe bwonna tali nga oli eyavaawo ate era
we yakomawo wano ng'akomyewo n'akulirako ne Radio Uganda Wamala nti waliwo embeera gy'ataayisaamu bulungi Bakadongo Kamu nti mu bulamu bwe era yali nga tabeesembereza kiri awo. Kale emyaka 56 emabega egiyise leero omwaka 2025 ekibiina ekyasookera ddala e Uganda nga kigatta Abakadongo Kamu kyabagibwawo ekya Uganda Picking Guitarist. Ekibiina ekyo kyatandikibwawo Vision Bearer yali omugenzi Paulo Damulira yafa 1980 yafiirawo e Nabbingo yakubwa bomo ey'omu ngalo oba giyite gulunet we yali agoba ababbi. Omusajja omukyakaze nnyo Paulo Damulira bw'atyo mu 1969 nga bavudde e Makerere Main Hall okubeera nga bayimba we yaleetera ekirowoozo n'akiguzaako banne okwali omugenzi Bernard Nsubuga Ssemmango yafa 2022 twamuziika wano e Busukuma. Era omwami oyo ndowooza be basookera ddala okubeera nga bateeka mu bayimbi ba Kadongo Kamu ssente kubanga ye obudde obwo yali lawyer ate nga akola ne mu Uganda Police. Kale bw'atyo Bernard Nsubuga n'aba nga akwatagana ne munne Paulo Damulira olwo ne muzeeyi Matya Kakumirizi ne bakola Uganda Picking Guitarist. Olwo ne bagenda nga bagattamu nga basomeramu bannaabwe ensonga lwaki bandyegasse ne bakola ekibiina ekisookera ddala ekibagatta. Era oyo Bernard Nsubuga Ssemmango ajjukirwa ennyo nga omusajja yakola okulaba nga Kadongo Kamu ono abeerawo. Yabadde munnamateeka wa Kadongo Kamu ofiisi y'abakikofiira era naye constitution ye yagibaga ng'akozesa obukugu bwe obwa lawyer n'abakolera constitution kwe balina okuba nga batambulira. Era n'ekibiina ekyo ekya Kadongo Kamu Music Theatre Associations yali musaale nnyo mu kubanga akikola. Kati eri emabega Bernard Nsubuga kubanga yatandika okuyimba mu mwaka gwa 1964 n'oluyimba Mutabanyi Nkulamira, naye we twayingira mu myaka gy'ensanvu yava mu music n'atandika okuba nga akolera omuzungu Netherlands Paul Kasmaker eyali nanyini African Queen era yali nanyini jjinja erimanyiddwa nga Serenade African Queen Speak Resort yali nanyini byo. Naye ekiyiga n'abakyeruppe bayimbi we kyajja naye ekiwendo ekyo mwe kyamutwalira naye nga yalina kampani eyali ereeta wano amayinja ereeta ebyamaguzi ng'ebitambuza mu East Africa n'okugenda e Bulaaya kati ekya Africa in Transit. Kati bw'atyo Bernard Nsubuga n'ayambala ekifaananyi nti kampani ye ng'akolera oli omuzungu kubanga yali takkirizibwa cooperating ano. Bw'atyo kwe kuva mu music n'asooka n'akolera omuzungu Paul Kasmaker. Bwe twatambula bwe tutyo abayimbi nga bakyegasseemu mwaka 2025 leero kituzzaayo emyaka 54 emabega ekibiina kya Kadongo Kamu ekyasookera ddala okuba nga kikolebwa ekya Kadongo Kamu and Cultural Company okubeera nga kitondebwawo. Era kino kyekibiina mu byafaayo bya Uganda ekikyasinze okubeeramu abayimbi nga basita obudde bwe bumu. Kyatondebwawo oluvannyuma lwa gavumenti ya Idi Amin Dada okujja mu buyinza nga emaze okujjako Apollo Milton Obote. Kati abayimbi bano aba Kadongo Kamu oba aba Uganda Picking Guitarist mu mwaka gwa 1970 bakolera Nakawuka. Kati mu 71 ne baddayo era bayimbe ko eyo gye babagirya nti abasajja ba Kadongo Kamu baabalibaze Akadongo Kamu kubanga by then bali bayimbira ku dry guitar. Kati nga boolaba eno guitar yaffe bali bayimbira ku dry guitar so ne kabeera Akadongo Kamu. Bagenda nga bamodifyinga Kakumirize ye muyimbi yasooka okola microphone nga n'agiteekako ne bafuna cellphone receiver ne bagiteeka muno. Kati ne bafuna omuzindaalo gwa radio gwo nga gwe gubeeranga microphone. Kati omuntu omulala najja nga yabeeranga microphone stand okwatira munne abeere nga performinga. Kati we baali nti abasajja ba Kadongo Kamu baabali bazze bakomyewo
eyo enakawuka erinnya lya Kadongo Kamu gye liva. Kati abayimbi ba Kadongo Kamu abaali mu Uganda Picking Guitarist mu 1969 bonna bakyusa bukyusa ne badda mu Kadongo Kamu and Culture Company nga gavumenti ya Idi Amin Dada, Ministry ya Culture emaze okukola omukago n'abayimbi bano aba Kadongo Kamu, kwe kukola Kadongo Kamu and Culture Company nga bakolera mu kigondi kyekimu. We batyo nga Ministry of Culture evujjirira Kadongo Kamu and Culture Company. Era we batyo abayimbi nga Christopher Ntegesa Badduka, Paulo Damulira, Bernard Nsubuga, Matia Kakumirizi, Dani Mugula, Dominico Sentamu, Stanley Echeranyi, Stanley Kampalo, bonna ne bajja ne babeera omwo ba Sulaiman Mayanja ne babeera mu kibiina ekyo nga bagenda ba recruiting ne ba Fielder Sonka abo baliko mu kibiina ekyo, ba Fielder Namuddu, mirembe gijja gyetooloola, Matia Luyimana ajja, ba Fred Sebata bajja ne mukyala we Nanyiti, n'abalala ne bagenda ba Salongo John Misaga, ba David Kizito Koloneri, ba Moses Katende Empanga ne bajja omwo, ba Edward Guludene ne bajja ne bakola ekibiina ekyo. Kyali kibiina kinene nga kisukka we wandikirowozeza. Okay, kale abayimbi nga ba Deogratius Sebuguzi ne babeera recruited mu kibiina ekyo ekya Kadongo Kamu and Culture Company. Waliwo n'omusajja omulala Fred Kabuye eyakuyimbira Nambwere. Songa nno yalina ekibiina ekyayitibwa nga Nabingo Golden Singers. Yava Vincent Muwonge yayita mu kibiina ekyo ekya Nabingo Golden Singers okwegatta ku Kadongo Kamu and Culture Company. Nzijukira Kiryango Kibi Hadija Namale yakuyimbira mu kuliko omwaka naye yaliyoko, kubanga kyenzijukira ate oyo Kiryango Kibi Jenny Francis Kiryango Kibi oba we mumanyinga Hadija Namale yatwalayo David Kizito Koloneri ono gwe tumanyi. David Kizito Koloneri oyo omutamiivu owa Matia Luyima yamutwala mu kibiina ekyo. So ne babeera mu kibiina ekyo nga bakola emirimu. Kyalimu basita beerere obudde bwe bumu era nga buli omu akola emirimu, naye oluvannyuma ekibiina ekyo kyamala ne kisaanawo mu 1980 owa Apollo Milton Obote ng'akomyewo mu buyinza. Apollo Milton Obote we yakomawo mu buyinza yajja n'ekiyigganya bayimbi. Jjukira nti Apollo Milton Obote okugibwako mu 1971 yagibwako Amin. Kati n'ebintu bye yali akoze Uganda naddala okusingira Obuganda byaluma nnyo abayimbi. Era ne bayimba ennyimba nnyingi, praise songs nga zipraisinga Idi Amin Dada nga zivuma Obote. Ennyimba ze baayimba tebaakomaawo nga bakulembeddwamu jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka. Yayimbira ddala ennyimba ezaawerera ddala, naye ndooza oluyimba olwasinga okunyiza Obote lwali Serukuma Mayute. Serukuma Mayute lwe lwasinga okunyiza Obote. Ndooza Mayute mugamanyi nga bamugamba naawe guma bakunyige gago. Twalwalanga Amayute. Kati bw'atyo jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka najja ng'akola ki? We yayimba oluyimba olwo teyamanya nti Obote alikomawo mu kitundu ekyokubiri. So wakomawo mu 1980 abayimbi abayimba ennyimba ezaawererako ddala nga zivuma Obote munaaye baabuna emiwaabo. Era emiwaabo egyo gyaleetera jjajja w'abayimbi okudduka n'alema okukwata eridda ewaabwe Nakaseke n'addukira e Butenga. Buddukiro bw'atyo yadduka yeekwekeyo kubanga yaliyo abantu be. Era Obote kino kyamuleetera okubeera ng'abuzaabuzibwa kubanga ye mu kumuyiga ng'akola ki? Bamuyiga bamanyi ali Nakaseke, kumbe yadda ludda lw'e Masaka. Era wano Sulaiman Mayanja mu myaka mu mwaka ogwo gw'e 82 kwe kugenda ku Radio Uganda n'ayise ekirango nti jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka yafudde. Era n'ekiruubirirwa
mu kino kyali nga baagala Obote akole ki amuveeko. Bw'atyo waalanga nti Obote yafudde wakuziikibwa Masaka, gundi waalanga nti jjajja w'abayimbi yafudde wakuziikibwa Masaka, tebaayogera kyalo nti agenda kuziikibwa ku kyalo Jjindi, naye nga bo bennyini baali bakimanyi wa gyali nakigendererwa ki, kyali baagala Obote akole ki amuveeko, era yamala n'amuvaako. Bw'atyo jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka n'akomawo mu kibuga n'aba Entebbe Guitar Singers, era kyamutwalira ebbanga okutuuka mu 1987 we yafulumiza oluyimba lwa Federo lwe lwamukomyawo mu ndongo, ng'emyaka giri asirise olw'embeera eyaliwo wakati we ne Kawenkene Apollo Milton Obote. Abayimbi nga Minsera Ssegamwenge ye yadduka kubanga yali ayimbye mu 1974 oluyimba olwamanyibwa nga baamugamba ng'anyooma Obote yeeyisanga mwana. Lwali luvuma lujereegerera lusekerera Obote. Kati Dani Mugula y'omu ku baali ku kiwayi ekyo ekyayimba ennyimba ezaali zivumirira Obote, ezo balaba taliiwo biki ejjukire ezo ze endagaano, era yali ali kwoyo ku Obote. So embeera nejja n'etambula bwetyo. Kati waliwo Matiya Kakumirizi akakumirira omuliro, ye baamukwatira wano ku Shauri Yako, yali avudde ewe Entebbe mu Kitoro ng'azze kusuubula bintu bya dduuka lye. Awo we baamujimbira yali agenze alabeko mukwano gwe, kumbe gwe yali ayita mukwano gwe yali musajja w'Obote, era we baamukwatira kajagalalo ne kabeerawo nayo nga omanya ebyamagye, ne bamutwala ku CPS. Eyo ku CPS tebaamukkiriza n'akola statement, ndowooza driver yamuvuga era yakola statement nti ono abadde atomedde abajaasi b'Abanyanya, yali atomedde abajaasi b'Abanyanya bebo abavanga e Tanzania wano e Bakuli. Bw'atyo ne bamugyawo ne bamutwala ku Nairo Mansion kati ye Serena. Ekyo kyekyali ekitebe ky'Obote we yakoma mu kitundu ekyokubiri, awo yali asula n'amagye agaali gamukuma nga gabeerawo ku Nairo Mansion. Okumutto kyalinga kwonna okwali awo ngenda bamuleetera mu Lutambi abanyumize. Awo ku Nairo Mansion ne bamujja ne bamutwala eno mu Lubiri ku Tojja Chamber, n'abeerayo ennaku 2 we bamujja ne bamutwala ku Police Barracks e Makindye. Bw'atyo ne bamukulugusa paka Luzira gye yamala emyaka 2. Kati embeera eno nga abayimbi abaalimu ab'amaanyi bagenze bavaawo, kyawaliza Musaayi Muto, Matiya Luyima, Fred Sebata, ba David Kizito, Salongo John Misaga, Edward Guludene, bano ba Moses Katende, okugenda Muteesasira okugenda batandikewo ekibiina kyabwe ekya Kampala. Kale embeera eyo yawaliriza Musaayi Muto Matiya Luyima eyali asigaddewo nga ye talina bbala bbi ku gavumenti eyaliwo, ku gavumenti ya Obote, okubeera nga akwata ku banne bagenda ne batandika ekibiina kya Kadongo Kamu Super Singers. Era omwaka guno 2025 kutuzaayo emyaka emirala 45 ekibiina kya Kadongo Kamu Super Singers ekya Matiya Luyima okubanga kitondebwawo. Kyalina ekitebe kyakyo ku Market Street eri ku extreme end ya Kampala Road, ng'oyise ova ku oyitaawo e Nakasero ogukkira eri ku Kampala Road ng'agenda ku Nasa, awo we wali wasangibwa ekitebe kya Kadongo Kamu and Super Singers. So emyaka 45 Sebata, Matiya Luyima, Muteesasira, John Misaga, Edward Guludene, Moses Katende, abo n'abalala nga bagenda bakola ekibiina kya Kadongo Kamu Super Singers. Ba Prose Nanyiti n'abalala, ekibiina ne kifuukira ddala eky'amaanyi. So bwe tutyo we tugezezaako okubeera nga tutematema, era emyaka 43 kituzaayo emabega ekibiina kya Entebbe Guitar Singers nga kitandikibwawo. Ekibiina Entebbe Guitar Singers kyatandikibwawo
omugenzi Moses Bukenya teyali muyimbi naye yali musajja nga alinamu ku ssente, yali awangalira mu kitolo. Kati Matia Kakumirizi waavaayo mu komera bingi nti naye yali abeera mu kitolo, ne bakwatagana ne bagamba tusobola okukolawo ekibiina ne bakituuma Entebbe Guitar Singers. Kati emyaka egy'ebiri Matia Kakumirizi ng'ali mu komera yali asseemu ku maanyi, ndowooza ne busobozi nga tebuliiwo nnyo kinene kiri awo, kwe kubeera ng'akola ki, ayita Dani Mugula ne bamuwa obukulu, naye nga director w'oku ntiko yali Moses Bukenya. Kati Dani Mugula mu bayimbi n'akulira abayimbi nga director omukulu. Awo ne bagenda nga bali ku routing ekibiina. Sulaiman Mayanja bamujja mu ddwaliro lya Entebbe gye yali akolanga telephone operator, gye yali akolanga telephone operator. Era oyo Sulaiman Mayanja alina omukono munene mu nnyimba za Entebbe Guitar Singers zonna ezafuluma mu myaka gy'emabega, buli ye yali akuba solo gita. Kale we batyo bagenda nga bali ku luutinga jjajja w'abayimbi Sebadduka we bamule n'akomawo ne batandika okubeera nga bakola. Wo bagenze ba Moses Wamala bajja luvannyuma, ba Vincent Muwonge bazze, ekibiina ne kitandika okubeera nga kikola ki, Bandru Kyambadde, ekibiina ne kibanga kibeerawo kitandika okubeera nga kikola emirimu. Mwalimu ba Misaayi Mito, ba Wadimba, bano Bananfusobe baali bazannyi, ba Rose Nanteza, Juliet Namazzi, we batyo nga bali mu kibiina ekyo. Mwalimu bano ba Hussein Kabogoza. Hussein Kabogoza yali muzannyi wa mizannyo, naye nga kyenzijjukira nti Hussein Kabogoza ye ate munnaye bamugulira mu mmotoka, okumuleeta mu Entebbe Guitar Singers bamugulira mu mmotoka, bagigula wano mu bitundu by'e Kaleerwe. Kati batuuka nga Hussein Kabogoza yakolanga kondakita oba tumuyita Tandy Boy ekigambo ekyo buli omu nga bwasobola okubeera nga kipronouncinga, naye kondakita kituufu, Tandy Boy kituufu. Kati we bagula Entebbe Guitar Singers we bagula emmotoka nga Hussein Kabogoza yagikolamu, yagamba nze emmotoka yange sigita ngenda nayo, era bw'atyo n'agenda n'aba Entebbe Guitar Singers gye yatandikira okubeera nga ayingira endongo, era n'afuukira ddala omuzannyi okutuusa we yafa. N'aziikibwa ali e Kalyankoko mu Busujju. Kale bw'atyo yoyo muganda waffe Hussein Kabogoza emyaka 43 kukyanga Entebbe Guitar Singers etandikibwawo, n'ebibiina ebirala ebizze, ennyimba nnyingi ezifulumye nazo tugenda kubeera nga tugitunuulira, naye nga baganda bange nyongera obbakubira omulango okutakungula. Ekyamazima ekintu kya data, gwe alina kampani eyo nga wandyetaaze okubeera nga osponsoringa project eno, osobola okuntuukirira ne tulaba so wifi weeri nga tusobola just gisasula, ebeera unlimited mwezi mulamba, nga nze nembanga ogwange mu mmanja bubaka bwenkola ki, bwembateerayo ku mikutu. Ekyo neeyama nti nja kikola era mujja kifuna bulungi. Naye nga omwaka guno olina pulaani ki? Omwaka guno gwe nga gwe olina pulaani ki? Pulaani z'omwaka ogwo gwaggwa olina we watuuka? Anyway, mbaddewo just kuyisaayisaamuko ebyo. Obwongo omunaye bubadde ebbanga ddene okuva mwezi gw'omusanvu nga bino ebintu sibikola, era ndowooza olaba ngezaako kubeera nga mbijja mu mutwe. Mwami Mubiru Charles Kikaya College School munnange nkutumiddeko nnyo, weebala okundaga omukwano. By the way, mu bantu be mbadde nabo nga mikwano ne Mwami Mubiru Charles mukwano gwange nzijjukira mu 2023 nga asponsoringa program ya Kadongo Kamu. Ye twasisinkana mu 2021 yankubira essimu ng'ayagala nnyimba za Kadongo Kamu. Ntukkanya ndowooza yanteerako emitwalo 15, wanteerako emitwalo 15 ne muweereza ennyimba ze. Kati wayitawo ebbanga n'aŋŋamba jangu Mwami Mubiru Charles ukyenzijjukira obulungi nti wamala okungulako music oyo eyampita ne musinkana ku ssomero ku Kikaya College School, era awo ku ssomero oyangambye nti mwami muzungu nali njagala kulaba oba olina amazima.
nayagala kulaba oba olina amazima. Ennyimba kituufu nali nzaagala naye nayagala kulaba oba osobola oziyimba, kubanga abantu bangi bakola business online naye sente olumala okutuula ku ssimu ye ng'ebintu byonna bikyuka. Then n'ekintu ekirala mwami Mubiru, nzijukira sponsoringa programu yaffe ya Kadongo Kamu ku BTM TV mu mwaka gwa 2023 okuva mwezi gwali gwa 8. Ekyamazima kyaneewuunyisa mwami Mubiru nga ne BTM tamanyi wesangibwa. Nze ayogera nabo ne batuwa programu era n'angamba buli kimu mumaalirize, ne ssente n'akwata essente millions of money aziteeka mu bbaasa azimpa zitwale ku station. Ne bankolera risiiti, we bankolera risiiti era yamaaliriza nga angambye mwami Muzungu sigala nayo. Just abantu buli omu alina okwesiga ku munne. Kale baganda bange ensi bwetyo. Omwana mutwale ku Kikaya College and Vocational School, basange wali ebulenga ku 7 badde ne boarding basomesa arts ne sciences. Then abagala eby'omutwe vocational school weri St. Michael Education Center bali ekiwanga mukono. Basomesa okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu nabo badde ne boarding. Kale twalayo omwana ba mubangule. Gwe yeetaaga ebintu bino osobola okunsanga wano e Kasubi ku basooka kwa Black Stage. Mukwano gwange Mr. Mo Michel Von Hot oli otya kansuubire nti oli bulungi. Baganda bange abangoberera nga musinzirira yonna gye musinzirira, namwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba kati mujja teeka kye mwagala njogereko omulundi ogujja awo mu comment section. Comment section abantu abambeerera ku mu bulamu bwa Dr. Edna Ruth, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kirabo Christine mama w'abaana, weebale nnyo, weebalire ddala. Nofaayo n'okyekingako leero enkya munnange oli otya. Buli omu gyali. Naalongo Nakate Shakira, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaalongo George William Kyagulanyi Lule. Emikwano nalina mingi naye munnange ako ke kadde akatono ke nasobola otegeereramu ani mukwano gwange. Ekyamazima abasinga si mikwano gyaffe, batwagalako bye tulina, so si nti batwagala. Kale baganda bange mbagamba nti musigale nga mugoberera Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Mbadde nzize kubaagaliza mwaka mupya nakuba mu kiboozi kansuubire nti oba oliawo kina kye kigasseeko. Mbadde neerabidde mukadde wange Muzeeyi Magala ebunyaako abagamba batya, era yagamba we batamuwa bwa mmeeya bajja kubeera balyazaamaanya kubanga akatundu ako alabika akalinako etoffaali mu mugwe akalulu ak'obwa mmeeya Bunyaaka. Omwami oyo tulina enteekateeka nnyingi we zinaaba ziyiseemu mu maaso awo mujja zitegeera. Muwe zinaaba ziyiseemu mu maaso awo mujja zitegeera. Kale mubeere bulungi, mweraba.